Katikkiro Charles Peter Mayiga alambudde ku baana abali mu Kisaakaate kya maama Nnaabagereka ekiyindira mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaggwe. Katikkiro asoose kulambula Abasaakaate abaategekeddwa mu mitendera egy'enjawulo okusinziira ku myaka gyabwe nga bwe bamulaga bye bayize. Bw'atuuse mu bali wakati w'emyaka 15 ne 18 omuli abalenzi n'abawala ow'embuga abakalaatidde okukimanya nti kya mu buntu emibiri gyabwe okubanja nga bagenda bakula kyokka nga balina okukozesa obwongo bwabwe n'okugifuga. Kati obudde bwe mulimu musome muteekeyo omwoyo ebirowoozo bisobola okukujjira kubanga kiri mu butonde naye olina omutwe. Katikkiro abasomesezza ne ku bulabe obuli mu bilagalalagala n'agamba nti wadde balowooza nti bino biyamba mu ngeri ez'enjawulo omuli okubaggyako ebirowoozo okubawa amaanyi n'oluusi okubawonya obulumi ebyo byonna byakwerimba nga bataawuliriza ebibasomeseddwa baakuyingira entaana zaabwe nga bakyali bato. Ebintu byonna by'olowooza ng'otamidde oba onywedde mwenge oba ogayiza enjaga oba onuusiza sanitizer biba bikyamu. Ekisaakaate kigenda kuggalwawo Nnaabagereka Sylvia Najjinda yennyini olunaku olw'enkya nga kyatandika nga 5 omwezi guno ogwa January nga kibadde kiyindira ku ssomero lya Muza High School e Kabembe mu ggombolola y'e Kyampisi mu disitulikiti ey'e Mukono. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.